kati Semakula simanyi kye yavuddemu oba yavudde mu biwandiiko oba yavudde mu Golden Band kuba Golden Band tebaddeewo Mukulu Semakula y'omu ku bayimbi wano mu Uganda eyakola launch ng'eriko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tunuulya bano abasatu ba director bano abasatu abana Semakula yabadde akyali active mu kuyimba. Omusajja yagendanga ku kivulo na kivubo nakubirwa enduulu ekisaawe kyonna Mayinja bw'aba kati nga bamukubira enduulu ng'ategese kivulo ekawuku bajja bibiri. Bano abasajja baawukana nga bakuze. Wano mu Uganda omuntu yeetaaga okuwengule n'okubanga nga bamusimana n'abakufa yagimusa Kavuma. Anti yafuga abasajja abakulu emyaka 15. Golden evuddemu abayimbi bangi. Kale Nantongo yasooka okuvaamu. Naye Golden Band yobo gitunuuliranga yo redde badde teriiwo. Obuzibu bwonna obunaava ate bo genda kuyimbira ate walala ekiyinza okubeera ekyobulabe. Kibula nti papa yagambye Mesach yabadde asigaddemu azitowa. Era yagamba obulamu obukosefu. Kati Mayinja bwe budde okuvaayo alage bannansi ne bannayuganda ye focus ye eriwa. Ayagala kuba muyimbi, ayagala kuba munnabyabufuzi. Bandi bagigale ejja kubeerawo era bajja kutambula bazimbe emijigi emito. Era kusaasira Lumidwa yagambye ekigambo Semakula atukoze bubi nnyo. Tufuneyo gwe mugo tusampolinga tumutwale asampolinge iPhone zaabwe. Bayina za iPhone Samsung zaani entuufu. Ate siriwo. David ko mwatugamba oyine simu. Anti ne Bible mu ekirayina yayongerwako. Nze omayinza nenabeeranga ku ssomero nga njala nnyo okubeera mu kintu ekifo ekisookera ddala ekyo. Kasaa kwogerera balala nti muwe gundi okweyagaliza kya butonde. Oŋŋambye be baani? Bage bampeeyo emu kuba nze kati ngenda kubeera kitunzi waabwe. In fact neeronze okubeera kitunzi waabwe. Sula mmoto ate oyo wa ku mugongo. Atawo n'atunda bameka. Anti eri gali masimu ero ziri mmotoka byawukana. Kitegala twali muntu ali mantula nali n'amatooke. Ebintu byawukana. Baganda bange bano bagamba we bali genda ku mutimbagano www.mobileshop.ug oberenga ofuna essimu entuufu zine entuufu ezimalayo ezikola buli kimu. Amanya nga bulijjo Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna abangoberera mu comment mbalaba n'abo mwennyini ababa boogedde oluusi ebiba byemba sibasanyudde nga sibasanyudde nenze siriwo kusanyula nze ndiwo kulungamya n'okwogera ekyo kyemba nzije mu mutwe gwange. Njagala okutumirako ku Lucy e Canada nti gyebaleko kulika ku Easter nenzizaako Doreen nkwagala nnyo awo Doreen nze mumanyi e Dubai mwagala nnyo nenzizaako Shadia Nandese negamba nti beerako ku mukutu nga bulijjo. Ambassador wa Beksu mugaga gwe twasigaza ali eyukkaawo bintu nimbyemu ndi ku Beksu ab'amasimu bagende wa Devicom nenze ndi ku Beksu tunatera balaga ebintu ebimu bye tukola era mujja twetanya nnyo. Nina mukwano gwa Mita Matha akutumiddeko agambye akutumiddeko akwagala nnyo yali talina tabbu ali bulungi kyakabi nentumira ku mukyalo nga aliyo kilometer Papa Jasper angambye abeerako buli lunaku kyokola kirungi nnyo. Nentumira ku kyali wa Mita Allen ali wali Canada nentumira ne Kathe US ogamba otya Lucy Canada ogamba otya kansubira oli bulungi King Ekata nentumira ne Remy Taka omwana mbatumiddeko mbaagala nnyo mwebale kubanga ekintu mukikwasaganyiza bulungi batwagala nnyo nomunnayi nawe kizudde nga buli wobeera osanga platform wonna bagame emboozi mukati mwebale kutuweereza. Sekamate nkutumiddeko emboozi eno egenda beera ejja a special dedication to you ne kinene awe London. Egenda kugenda ku Sekamate ne kinene wonna wali bamuyite olwa bandi zaabwe zonna ze baalimu. Kale bannange ntumiddeko ku Jessica Wilshire ne Scovia Amoko abo nno bali California. Jowelia ala kususa obulwadde bambi ali yukkaawo naye nga mulwadde netumirako ne ku brother bange bamuyita Rashid Kayinda ne Kinobe Martin ali Seattle mbatumiddeko nnyo. Alright David ebintu bizula kuba kale Faruku naawe kale si yeggwa ategeere nnyo naye kyetaaga omuntu ndowooza abeeko kyawe baka tunulidde muganda wange Nambi busoba alina n'abantu e Canada yayinanga abantu wali eri Nansana Bukoma Nsimbi yoga si mu bubi ekyo si kyogeddemu ne mawa mawa yayina abantu wano kulwebuwama wano Kigangazi wano Lukaya takyaba manyi mpulidde agamba simanyi Dubai munywanyi
kale mu mbeera eyo mbasobola kukkiriza bintu bwe bityo. Faruku njakwebaza buli muntu yenna gyasinzidde okuba nga asobola okutwala obudde bwe n'atulaba. Kyokola kyamaanyi nnyo, nsaba Mukama akuddizeewo. Naawe nkubaza okuba nti wajja n'otwegattako. Njakwebaza ne baganda ffe abeera ku kamera Muzeeyi Jingiwu, leero kuliko ne Majasitabu wa Natoolo. Njakutumirako muganda wange Sula Moto bosi wange wako kutunda emmotoka. Oyo twalina omwamu enkanira obukampero abuze ne buggwa bumulemeddwa. Njakutumirako omusajja amuyita Robert ali Denmark. Eyo omusajja mulamu kwano bamuyita Isaac. Tumireko ne Koja Kitonsa. Koja Kitonsa yayita mu COVID naye agenda kudda mpola mpola. Abalabe Mbozi mukati mbabuzaako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntumira nnyo no Faruku nze njala kutumira ku bantu abali myalo Kasensero Lambu abantu abalaba nnyo program Mbozi mukati njagala kutumira nnyo ku bantu abali Beckingham Ebungereza balaba nnyo program Mbozi mukati njagala kutumira banna Uganda abasembayo abali Japan ne India Mbozi mukati bagibeerako nnyo. We salute you. Bana njagala tutandike ebintu bino. Bintu bya Mayinja gwe biri, bintu bya Semakula, bintu bya bivulu ebyayise bano bagamba nja kusiba DPC, abalala bagamba nti dwaliro lyegundi teririyo, simanyi investor naye wa Kiwanyi, ettaka lye Naguru lyagize, bintu bingi njagala tubitemeteme tuberenga tutegeera ekigenda mu maaso. N'omugagga nanyini Munu TV nalabe bamukutte nti tamanyi talabirira ba. Naye wa Munu TV. Tugende. Omuntu watalabira abantu muisemwega. Ogambe wani. Wa Munu TV. Ndoza tugende kubira. Obukakafuta tunabufuna bumala nti talabirira. Chance je tuyina. Naye nga tuyina amakage ge tumanyi nga 5. Ate amakaga akinga Duncan wali. Osobola okubeera n'amaka nga tobalabirira. Tokimanya ekyo? Wuliriza. Asobola okubeera n'amaka ng'era agayina gali awo naye nga tabalabirira. So kati bw'abanga owa Munu TV okuzimba kirala n'okulabira banne n'abasomesa kutuuka wa. Nsomesa abawuliriza ate nsomesa namwe abali ku pani. Anti nga yavudde wa. Yamulabidde na mawulire ye. Era n'amuyita ajja ku Munu TV annyonnyole mwana ki gwagamba. Okiwulira? Kati kike mugamba. Duncan yagamba atya. Kubanga Duncan ffe tujja kusogola omusajja nga ye Duncan ali ku lusigiri wali. Duncan ye mukozi mubuuze TV lwaki te. Omugagga wange sijja mu defendinga neki ensonga yali bweti nze naliwo nga bakubira omwana yasooka ku TV gye bayita Top TV. Yes. Era omugagga n'agamba sijja kubira mwana oyo simu ajja kukola ki kundi coding. N'agamba manager wafe atwala kole ki amukubire. Manager n'akubira omukazi. N'agamba omusajja wamulabyeko n'agamba nti enamba gye nali nina eyiye tekyaliko. N'amugamba nti TV weri omanyiwo nti manyiwo naye nti awo manyi tetusobola kukola kikumulaba. Yes. Yensonga era omusajja n'amutwala namu era mukazi omumanyi era mu ekyakugamba omusajja amuweereza manager wafe yamuweereza emitwalo ameka 2. N'amugamba naye boss abadde tamanyi nsonga zo. Okitegeera? Omukyala yamumanyi. Boss yeta mwegana nti yali amulabyeko. Okitegeera? Naye agamba nti ensonga zawe tazimanyi ziribwezo. Kubanga ekyokumu emitwalo 2 ekyo kye kiraga nti amumanyi. Kubanga era agambye nti samanyi omukazi yakoze ensobi ogenda mawulire. Omukazi yagamba tayinza musisinkana. Kati oli waga tosobola musisinkana ate tampa buyambi yali bwadde bbanga. Kati bye bikyana Oli ayagala kutunda TV yeganye. Yayagala okusetula kati yeganye. Kasoka tubeera. Eyo bad gun. Kasoka tubeera bayogede ku Munu TV. Obe joina byasibe beri ku Mugagga Munu TV aganye okulabira omukazi. Kanulaga Munu TV oba yeruwa nagana ajirunya najiraba. Ekyo kyennyini kye bagambye nti omugagga wa Munu TV kitegeeza Munu TV bagimanyi. Kubana oli. Okwogera obwogezi ekyo
ti omugagga wa Munu TV kiba kitegeeza ndi omanyi okutegeera omusajja ono alina ebintu byenjawulo okuli essomero ery'amaanyi era gavumenti yatongoze erigenda okubanga lisomesa abantu ebyemikono bandi badde bayita ku ebyo okitegeera naye bayise eno lwansonga amanyi nti kyekisobola okukola amangu abantu ne bakitegeera saala nnyo okwogera ku mbozi gye simanyiiko bulungi naye amawulire gatambudde twagalabyeko nga baga mukulu talabirira mwana naye ebyobutalabirira baana ndowooza bya bulijjo ku basajja abamu naye omukyala bw'oba tobaddeewo n'omusajja nga toli naye nga gweolina gye wagenda embeera neetabuka n'oyagala okomewo so bano bannyinaffe abamu baagala ndowooza nnyo kutumanyira bumanyizi kyekigambo loza ekituufu ekyobutalabirira ne wano webali nga tebalabirira waliwo omukyala yaŋŋambye abasiiba mbaweeyokko kasente ekyo kanjogere ku lw'obulungi bw'abantu abatulaba nga buwagizi baffe tweyanzizza nnyo akasente ako tugenda kkalya ffenna naye muneeka tukutukupa naasiiba aliko ogwo wangi abasiiba mukama waffe tweyanziza akasente tugenda kkalya ffenna naye abasiiba bali bameka bali basatu anti njagala babe wano omuntu agamba nti asiba kufoddana wanika omukono mukubira oluyi muwanika emikono gwogambe nti nze kalisubula nsiba kubira omuntu ekikonde gwetowanika osiiba nkumanyi omanyi bagamba bw'oba toyagala mukira gukooneko tewetaba amazina ga nkima bw'oba tomanyi kintu kwata eddiini y'ekisiraamu eri open eddiini y'ekisiraamu yeddiini ebaawo nekugamba nti bw'oba oyina obuzibu mu kintu ekyo ffe tulina empeera nnyingi mu busiraamu era eddiini bwegamba oba oyinamu obuzibu bw'obulamu oba yinjale mu bulamu bwo tosiiba osobola okusiiba olwaleero newatamala kitegeeza tasiiba nze mbadde nsaba njagala okugamba abantu baffe abatwagala ennyo abatuweereza ssente z'okusibulukuka abatuweereza ezaidi ti mwebale nnyo mwebalye ddala naye ekyo kijja tukakatako ngaffe okweruŋŋamya ani asiiba ani atasiiba era tubawe ssente zemwaba muweereza tutandikire endowooza mu bya bandi Mesach yavuddeyo n'asuulawo tawulo n'agamba bandi ya golden njitadde kakati kusasira n'agamba omukulu atukoze atya kiringa taata kusuulawo makaage mawa gwe yali manager wa Lutaaya mu Eagles Production njagala ebintu bino tubijje mu Eagles Production tubivuge paka ku golden kuba gye byava tandika Eagles Production etandika etya kakati bwe tudda emboozi eno mpanvu naye yeetaaga okutematema mu bukugu obw'ekitalo mu points abantu bazitegeere batandika New Eagles eri yasookera ddala omwami yagitandika yali Geoffrey Taya ne Fred Maiso basooka kuba wakatolu bwama luvannyuma katolu bwama n'abaako byabakola awo nga yabakulembera nga bali mu Diamond Production kyavaamu bonna ne bafuluma ne beegattagatta awo ne bakola ekibiina kyabwe ekya Eagles ne bakola badirector mukaaga Sekamate Lutaaya Mayinja ani omulala awo Mesach ne bakola ne Maiso Fred ne bakola ekibiina kyabwe ne bajja batambula era music waabwe n'atambula nnyo ne bamanyibwa nnyo ne bafunamu nnyo ssente era ekibiina kye basinga ofunamu ssente tebakulimba si Golden Band si New Eagles wabula basinga zifuna mu kibiina kye bayita Eagles Production ekyo kye kyasinga bafunyisa ssente era kye kyasinga batunda kubanga baali bakapere nga n'abamu ne beeyimba nako nti nze nga bampita mpale mbaaya ndowooza ebyo mwabiwulirako byonna yali akulaga eri gye baali bava so abo abayimbi betwogerako bwe batyo bakola ki bwe bajja kati bwe bajja ne batuuka wakati awo mu Eagles ne baawukana Taya n'akola New Eagles ono n'akola bano ne bakola Golden Band abantu abo bakola Golden Band baali abantu ndowooza Lutaaya ekka yabavaako ku bantu bali begambye abatandika kubanga Lutaaya yabavaako nga badirectors naye badirectors bo basigalawo Taya n'avaayo ne mukazi we n'atandika ekibiina ekiki ensonga eyasinga okujjayo Lutaaya yali musajja mugayaavu mu nsonga y'okugenda ku show ng'abantu babaagala nnyo bakola show ne zijjuza ninga Lutaaya olumu talabika olw'okuba yalina kiri nti abayimbi bangi ne bwe sigenda sejja kukola ki ejja kutambula Lutaaya oyo muwagizi nnyo wa mupiira ng'oluusi n'omupiira bwe gubanga gye gulinga Mani Yunga esamba
ne baba bagenda gikomerera goal 8 nga zibatukomeredde goal 4 era nga yagamba ino okulaba ki mani kati abo ne bagamba era omwe yasingo kitekako essira yali Musa Kavuma naga ne Lutaaya atumenya Lutaaya akola ki atumenya nnyo yatayimba Shegu ntajimba sheno ate kuzize tetugenda ne tukola ki ne tuyimba so ensonga y'obunafu ne baawukanya ey'obunafu bwa Lutaaya obutakola ki obutakola tejjukira ebiseera ebyo Lutaaya yali akava ne kumbaga ng'ayanjudde mukazi we gwe baali bamaze naye ebbanga kumpi ya myaka nga 15 ali n'amatovu kati n'abaako so gy'ategeka ng'ayagala n'okumala ndooza ebizibu ebyo ebituli bye yasanga mu mbaga so yali ku lwe mukono awo bayitawo mukalagi ne bagiyiwa kati we bagiyiwa awo wava Kalumanywera ne bakita n'akivaamu era abayimbi abamu abagamba nti bagenze bagiyiwa olw'okuba Lutaaya akava mu mukolo ategese shoye ate y'omu kubatakola sho z'abanne kubanga abasajja abo bagabananga shows nga Sekamata obeera na show nga so bw'ogibeera nayo bw'okuŋŋaanya ssente bw'ogenda ne ssente zo era kyova olaba baakola ebintu eby'omugaso bingi tiwakuŋŋaanyanga miliyoni zo 2 oba ogafunye ng'ogenda go oba ogakyakaddemu oba onyweddemu mwenge nga gw'omanya by'okola kati show eyo ye yabaviirako nnyo obuzibu ne baawukana nga yali afunye nnyingi oba Lutaaya yali akava mu mukolo ate omukolo gwe yakavaamu ng'alina n'esho endala ze yayiwa kati Lutaaya n'agattako amabanja g'abadde nago mu mukolo sheno yeebadde yino mununula ate bakoze eki bagiyiye era abo bwe baava olutalo Lutaaya n'akola ki n'ayawukana nabo kakati ensonga ya Golden Band nawulidde nti baayawukanye naye Golden Band yoba ogitunuuliranga yo olwedde ebadde teriiwo bwe tudda mu mazima ebadde tekola ki teriiwo Mayinja Ronald ne kusaasira ennaku ezo baayisa ebirango mbadde mbawulira nga bagamba ndowooza balina ku hotospa nga ne bayita abaana nga baagala kuzzaawo ki bandi kati Semakula simanyi kye yavuddemu oba yavudde mu biwandiiko oba yavudde mu Golden Band kuba Golden Band tebaddeewo kakati simanyi yavudde mu ki Golden Band ebadde maze kuba ebbanga ndowooza nga teyimba naye bwe yagambye avudde mu Golden Band kati awo nembuzaabuzibwamu ate nesimanya kiki kye yavuddemu si kyali dayirekita yavudde mu kino endowooza bwe tunaaba tumulabye ajja kukwogera tumanye kiki kye yavuddemu Golden Band yene ebaddewo Semakula gyabuukamu Golden Band yaliwo mu ntandikwa nga bakawukana ne Eagles Golden Band yaliwo naye nejja neefunamu obuzibuzibu obw'okuba nti Golden Band abamu balaga esaidi za mbyofuzi okitegeera nebijja nebitabukiraawo bwe bityo Golden Band ekituufu mu ssaawa ne bayitekola ki ne bayiteriiwo jasi badde bagezaako gizza bujja okuba nti ebeerawo naye nga tekikyasoboka okitegeera nti mukubanga tekikyasoboka nga ye omukulu Golden Papa oyedde yali yavadda mu ndongo ye yakkaalokaalo era yalina bwe yatula n'agamba Duncan omanyi nti endongo eno ey'okuba Mande mpaka ku Mande sikyakola ki sikyagisobola nkuze neetaaga endongo zino za weekends Friday Saturday Sunday okitegeera naye bino ebyokugamba nti tandike tugende kaalokaalo sigenda kola ki era n'agamba nti banne yabatuuza n'abagamba nti sigenda sobola kuddamu kuba nabaga sigenda sobola kuddamu kuba ndongo za kutambula kaalokaalo era nene endongo gy'owalaba yalina okubaayo ku Easter yali aganye okumuteeka ku posta n'abaga nti bannaaye nze endongo y'ekibiina nagikola ki nagita wabula kati kyenasigazza kufunayo ndongo oyinampita nenyimba endongo yange emu nenzirayo ku restaurant yange Papa's nempeereza abantu emmere gwe mulimu gwenkoze eki wabula kino kati okitwala mu biwandiiko okukiteeta mu mawulire yeyagadde kukijjayo mu bulambulukufu bwakyo okitegeera abakulu bennyini bakuli Mayinja baleme kuddamu mutimba kuki ku posta zaabwe okitegeera yaveeyo mu bulambulukufu abage nti nze bannaaye era n'okunteeka ku posta ya Mayinja oba kusaasira ya Golden Band mulina kunsasulanga muki muntu okitegeera kuba omusajja oyo ye nga ye obulamu bwaga nti omanyi sukali amusumbuwa nnyo ati yaga nti endongo eri otambula omwezi mulamba muli mu ndongo ya safari
nejjukira alina papazi wano yageddukanyiza kitegeera naga nti emirimu gyalina kusigala ku egyo so saawa zino papa abadde aleka golden band naye akijjeyo bujja mu mawulire balaga nti sikyali memba wa golden band era bano baba bategese bategekanga bo nze siri nabo Mesach abadde akola nnyo ate nga bali tebakyalina audience obucupa bufuuse obucupa kati nga balinga abalya ku Mesach mu kiwandiiko kye yafulumiza kwabaddeko ekigamba nti abantu baasukka okwosaayosa mu golden ng'ekola ebivulu byayo naaganga ate abantu aboosa bawa ensonga ng'ensonga ziwadde ekimwosezza n'atajja kuyimba bya bufuzi ekirabika obubimbi wagizi baabwe ng'agamba nti ayinza okumubuuza ki ekigganye nga ye yabadde oba akunga abantu oba akola ki naye nga byaki oba kyankwanzi naye nga byaki bya bufuzi mu kiwandiiko kye bw'agamba era okuba abadde shareholder mu Eagles abadde director era nga shareholder ng'ayina emigabo 19 yagambye n'emigabo gyange 19 gye nnyinamu njibalekedde siina kyemmanja naye nze ku lw'obulamu bwange obukosebwa ndaba nga sijja kusobola kukwataganya mirimu mirala naye munaabanga mumpise ng'omuntu okubayimbirako oba olumu nja kukolanga ki nja kujjanga oyo ye Mesach ne tutunuulira ensonga alekulidde kituufu ne tubuuza lwaki alekulidde naye nze nalowoozezza ekintu ekirala kati we nkitaanya wano simanyi n'abantu bayinza okukiraba nga kisoboka toyinza kuddira Eagles golden nga bwe baddewo n'ojawula ku byobufuzi batambulira wamu kakati ebyobufuzi bya Uganda wano kangereze mu Central okakasa nti we wali amaanyi ga golden siwe kibi bwe gasinga kati mu Central wano wabadde amaanyi ga golden ne bwe tutunuulira mu Central golden wejja amaanyi okubazimba okufuuka kyeri akalulu ka golden walaba percentage engeri akalulu gye katambula mu Central wakati wa movement ne NUP kakati abantu abo bennyini be bawaguzi betuyina mu ndongo kati bajja nga bali biased ku bantu abamu mu ndongo golden ekoze Mesach wali bamwagala nnyo naye ate mulimu Mayinja mulimu Kasalini mulimu ani okitegeera kati abantu abo percentage negenda nga Eagles eyinza okulakinga nga tekyalina golden eyinza okulakinga tekyalina maanyi nga ge yali badde nago olw'ebyo bufuzi obagikola ki ebigisensedde omusajja ono Mesach ku bukugu bwe mumanyiiko oba bwe mulabamu ayinza okuba yatudde ebyonna n'abitunuulira politics n'abitunuulira n'agamba ng'alabira ddala tajja kukola kivulu ate bana bawagizi b'ekyange nti ate ono Kasalini tetumukkiriza kuyimba yatulyamu oluku ate ono yatukola ate weebityo n'agamba ye ng'omuntu omukugu n'agamba nti kino nkikoze eki kubanga kati Mesach waali asobola okukola buli kimu Mesach nawateekerawo kuyimba kukka nga baga nti Mesach ayimbira wuwe era abantu bajja ne bajjula kubanga Mesach yendongo yagikuba naji politics yayingira nnyo mu Eagles ng'ate Eagles mu golden ng'ate golden weyina amaanyi mu Central naye ng'ate mu Central akalulu olaba engeri gye katambulamu era n'abantu kye balowooza ku bantu abo okimanyi okiwulira kubanga nabadde ndaba Kasalini kusaasira nga basibye ekivulu kye n'agamba oyo DP sajja kundaba naye nabadde ndaba Luku Wesigire ng'ayogera namugaa gwe toli waggulu waki tugendagendayo mu bivulu ebyo David politics yasaanyawo golden band eno kati olina ekibuzo ky'obuuza nti golden band ebaddewo eri bannanga abamatesa bagamba bale teriiwo golden band ebaddewo eri anti golden band kitegeeza bayimbi mukulu Ssemakula Kasalini Mayinja we bali balamu nonze nanuza nti ekibazo kibi nti badde bayimba kwabbo we bali bannanyini kibiina ekyo bo we bali balamu tibafanga kitegeeza golden band ebadde naye bali tebakola ndowooza wekyandibadde kaakati Eagles koyina gye bitandikira Eagles etandika omwaka gwenyinza okubanga nerabide ndoza mukulu mawayinza okubanga akyagujjuka etandikira lyantonde lyantonde mu paaka abasajja abo bayimba nga babagenda kuyimba awantu basoka bajja ne bakuba mujjalibu wangonzo ajja nakuwa ebinyeebwa
basisinkana omukulu agimusa Kavuma Ketti nga bakoze endongo ng'endongo eganye nga balina emitwalo 9 mu paaka ng'atudde ku dduuka awo yali musajja musuubuzi Aji Kavuma ne bajja nga balumangana nalaba bavubuka awo bakayanira ssente n'abayita ne boogeramu nga n'enjala ebaluma bayizali bali mu mbeera mbi ebiseera ebyo bo bali batandika kuba omuntu abanga yakubanga drive ne bayingira awo ne bali emmere n'akiyalinga ne boogeramu nga talina mu bidongo yali musajja musuubuzi ne bajja e Kampala ne bagenda nga bakwata omanyi ebintu ebiwanvu nnyo nga mukuma yadde agamba ne bagenda nga bakwatagana mpola mpola kaakati ekiseera kyatuuka nga mukulu Ssemakula atuuse mu basajja abagasa eggwanga oba abagatta ku nsi yaabwe nga takyasobola kukola bintu nga ddanga kyadagaza okugamba nti kuyimba endongo yadde okuddo kubanga essaawa yayo mukulu Ssemakula y'omu ku bayimbi wano mu Uganda eyakola lonchi ng'eriko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kitegeeza nti yava mu leveeri gye bamusangirako eryantondo ey'okumyalo ey'okumugulira emmere n'atuuka nga takyasobola kubeera mu leve eyo kati mukulu Geoffrey Lutaaya manyi tugaa tubijabulajabula mukko mukulu Geoffrey Lutaaya okutuuka okuva ku banne okukola ekibiina ekikye nze nnyinza okugala lutalo lwa byanfuna kubanga Eagles eyo waliwo yakolanga kalenda nga 25 nga lunaku lwingi era wozisolozogana n'omudidi gwo ng'aliwo akolanga lumu eggaba ng'aliwo akola Idi ng'aliwo akola ne Valentine kaakati ekiseera kituuka nga mawa kangereze ku mawa nga mawa ayagala ennaku ezo zonna zibeere zize ate nga era kisobola kyova oga nti mawanzi kankula ekibiina ekyange eyo ndowooza yange eyo ndowooza yange naga kankula ekibiina ekyange noba neetongole oba okukola ekibiina ng'ayagala kuleeta talenti nga bwe yakikola n'aleeta abaana ba Jovani bagule sikaani baani eyo kiyinza okuba kya mirundi 2 kati wakola Golden Band awo abajuka bonna bali basajja kudde nga basajja bakulu era wano mu Uganda omuntu ayetaaga okuwengule n'okubanga nga bamusimagana n'abakufa yagimusa Kavuma anti yafuga abasajja abakulu emyaka 15 naye nga bafuna obutaka nabira nga batula mu meeting buli kanaku anti kyegamba nti otuuka ekiseera ebyenfuna ng'okuze n'okukula kale ekyokubiri ate nga basajja abo bagagga nnyo kubanga olwaliwo Muzeeyi Ssemakula omuntu atukira okukola concert neyeetika Kabaka wa Buganda n'amulira n'amusitula aba alina kyakoze kyagatta ku ggwanga lye kaakati ng'otugenda tutambula mpola mu maaso ebyobufuzi bino bitanga okuyingiramu kubanga ebyobufuzi bino lwakino tubibusa maaso omusajja Ajaluno yali w'amaanyi nnyo naye nze kimanyi aja alabika atuuka mu kisenge kinaakaaba amaziga yekka okuva yayimba tubonga naawe anti essaawa ya leero bwe twala abayimbi kati ono abandi badde nga bakola kati ng'ogamba nti Mwami Lutalo Kenzo Palaso Shiba kati abayimbi abamanyi kula babita ssente singa Naluno ali omu kwabaawo anti kyenkugamba nti Ajaluno okumala tubonga nawe yamunafuyanga nnyo Ajaluno abaana bagaba bamubeerako yayimbanga ku mukolo ne bamufuuwa ssente nga basimbye layini n'ava ku mukolo gumu ng'alina miliyoni 3 nga bamu taddanga yadde okubaako awantu era olaba alwana bulwanyi neyekuba tteke n'akuba engwala kwegamba nti ebyo ebyobufuzi kati mukulu Ssemakula nga wola nti musajja mukulu era alengerera wala saagala nnyo okudda mu byayogedde wano Muteesa yalengedde gye bagenda mu maaso ekibiina kino singa kisigalo ekya Golden Band ekirimu Kusaasira ne Mayinja ne Sserugga tebagenda kubakuba twalina omu agenda kubakuba kubanga ne ku Easter baali kawuku era bafuna abantu baabwe omuntu yenna agenda okulaba posta ya Eagles ya Golden ng'eriko Aluna Mawa ng'eriko Dankani ng'eriko Nambeemu agenda kuyingira nga zize kulaba baani wabula obuzibu bwonna obunaava ate bo kugenda kuyimbira ate walala ekiyinza okubeera ekyobulabe kibula nti papa yagambye kasooka mbeere ku restaurant yange wano Eagles enkadde yavaamu groups 3 ez'amaanyi era eza music wa band Aluna yasooka obbaawukanako
bwe baamala kubanga Aruna era yabajoyiningako luvannyuma naye sakozi tulina okikkiriza nti omuntu bw'atambula obulamu bw'ensi eno buli muntu aba ne target oba ze bayita ambitions ebigendererwa bano abantu bonna buli omuntu eyajja okwegatta ku munne yali alina ebigendererwa bye mu maaso era omuntu bw'akula abaako byakkiriza n'agamba nti wano wentuuse kino nja kutambula bwe nti Aruna bwe yafuna obuzibu nabo kubanga olw'okuba yali abawa ekitiibwa nga baamuleeta nga mutabani waabwe newankubadde emyaka mikulu yakkiriza n'avaayo bigambo byonna bye yayogera naye era Ssemakula kojjaawe ne bamugamba mutabani kwate ekkubo kola ekikyo bano ababiri abaasigala Lutaaya ne banne era ne baawukana buli omu n'atambula n'agenda n'akola byakola nejjukira bano abasajja baawukana nga bakuze byonna babiyiseemu wabula batuuse gye bayita climax kati batuuka ku climax wano wajjawo embeera bakuze bayifunye obuvunaanyizibwa buli omu abamu balina obuzibu bw'obulamu bwabwe biki n'ebirala Ssemakula with all due respect gye muwa bw'aba omusajja Faruku buli bw'okula bw'otandika okutegeera nti obulamu kintu kikulu nnyo buli bw'ogenda okula bw'oyongera okwagala obulamu Ssemakula tukkirize tugaana amazima gali nti obulamu bwe health condition ye si nnungi kubanga bajja kugamba olina okugenda ew'omusawo okukuba eddagala lya ssukaali nga wasuze kanungu otegedde kumakya nga tolina musawo ekanungu anakuba gundi insulini eyo kakati ekyo kyekimu ku bibye era kyensooka okuwa ekitiibwa newankubadde wayinza okuba ebintu ebiki ebirala kakati bwe tujja mu bino tukkirize tugaane nti Eagles gundi Golden amazima gali nti gundi music tabadde kyekimu emyaka ebiri egisembe egya covid bano baali baakaawukana covid najja bali bakatandika okuddamu okukola kyokupiikinga covid bwe yazze ebyali bitannaba kunywera ne biteera ddala bano bagundi ono muganda wange ono ali mu Amerikani Sekamatte badori Mutiibwa bonna ne bagenda kakati Faruku waliwo omuntu azimba ekintu bano bannaffe abamu Ssemakula era bw'otunulya bano abasatu ba director bano abasatu abana Ssemakula yabadde akyali active mu kuyimba bano baatambula ne bagenda mu byobufuzi Ssemakula yabadde akyaliwo nga ali active akuba emikolo ewa ategeka ku papazi n'ebirala bano bannaffe Mayinja Sakozi with all due respect Mayinja njagala muwe ekitiibwa ekimusaana obigambo bino wammanga Mayinja ffe tuli mu byobufuzi tuli opposition tulenje tuva naye Mayinja ye muyimbi yayimirirawo ensi yonna nga tennaba kutuuka kukkiriza nti gavumenti bagyogerako babagiyimbako navayo nakuba ennyimba ezikola ki ezikanga eggwanga gavumenti newawamuka so Mayinja newankubadde yakola Faruku tewali muntu atuukiridde era tusaana omuntu wa credit wa wakoze eki wagikoze Mayinja ne Bakyagulanyi bamwegomba kubanga yatekako omusingi foundation y'opposition ennyimba zemumanye nnyo ensi bagitunda tuli kubunkenke n'ebifaanagana ng'ebyo yekikola so tetwagala tumupiininge kubanga yakyuka kubanga ate Mayinja yakola ekirungi bwe yamanya nti ebintu bitabuse n'asirika otegedde so bannayuganda baali badde abamu bamukola ki bamusiima olw'ekyo tali nga bano bakusaasira kubanga buli kaseera bajja mawulire bawongera okuwogera ebikola ki ebinyiiza abantu so nga maliriza ensonga eno yennyini Sakozi Ssemakula bw'aba yavuddeyo n'agamba banywanyi sikyasobola genda kaalo eno ng'ekooya nkutuse n'ebintu sikyabisobola bakkirize naye mu kino ekintu Ssemakula yasiko walinze okusinga ku banne atya Ssemakula amaze okukola byonna omusiime kabaka amusiimye afunye ne bizinensi asetulinze ewantu we wafuna ekikumi ekya bulijjo era kyova olaba ne guuni naluna takyali ku pressure ya bidongo ate walabawa bali mu kuvuya kusaasira adde eno akubagana n'abantu mu media otegedde so era kusaasira yalumiddwa yagambye ekigambo Ssemakula atukoze bubi nnyo otegedde kuba badde kusaasira kwabadde azimbira n'abantu bano abalala kwe bazimbira kubanga Ssemakula yabadde yasetulinga ate era bakusaasire bajje basanga Ssemakula nga kitaabwe so kati yabakoze bubi era abalese mu bbanga bino byonna bitwala wa bandi eno Mayinja anasobola okukwatagana ne kusaasira Mayinja y'omumanyi kati kansobola nkudize katono nnyo
omusajja Semakula yagamba nti omanyi baba bakola endongo ennaku 3 nze mbaako n'olunaku naawe mwena mpaga mukola ki bwe mumalayo kitegeeza nti olulo bwe lujja ne lukusala osigala okyakolerako banno n'agamba nti Davicom bw'akola akuwa emitwalo egy'amafuta emeka buli lwe mukola okitegeera naga nti essente ezo bwe ntuula ewange ku restaurant nsobola zikola ki ozifuna naye nga sisuze bubi nakulya bubi ate nga bino nsobola byetuusaako so kati kyombuuzizza nonga nti ekibiina nze mbadde nteesa bwe nti Mayinja kusaasira nze mbasaba ekibiina mukireke bakiveeko kubanga kibiina kigenda bamenyanga bba ojjukira bombi bakyawe balina kuddamu kwezimba nga Davicom bwage nti mugana andi audience eno eri bweti mukulu Faluuku nti olaba bwe tuli wano Weni alemu ate ogamba nti ndi Weni alemu okitegeera lwansonga nambemu ajja mulabula alayinza n'omumma Rolex onfuna kyogamba nti omuntu omu ali wano abantu kati bwe kibanga kyalo nga kiriko abantu 3 kuyinza okubaako abeeni alemu 10 naye bagamba ano banaatulaba batya kujuka buli akuyitako agamba abeeni alemu bategesaawo ekivulu naye tetujja kukigendamu ate gwokere ku makya ogambe mbu yatuukawo dda tetuuseewo leero kati gwotuuke ku serigamba nti nze nja kujja nyingira ekivulu so baganda bange nze mbadde nsaba basooke beetereze bakube music kuba tebamuyina bakube music anayingira mu bantu manye music bayingira mu bantu so tega nti kati nyingidde bakube music ayingira mu bantu abantu bana bakwatirwa ekisani badamu ne babasonyiwa bajja kumanya nti kati abantu batusonyiye bagende bayimbe emikolo gyabwe egy'embaga nga bulijjo n'ebisigadde ebiringa ebyo kusaasira va mu byokkaaba mbu taata ondeseewo simanyi olinga taata aleseewo amaka bagamba kuba music oba muggaleewo ekibiina owaayi owagira ekyokuggalawo ekibiina mbw ekintu tebasobola kikwasaganya omanyi okusinziira ku ntambula y'amayinja ne kusaasira kakati ekintu ky'okuggalawo ekibiina nze sikikkiririzaamu baggalewo sikkiririzaamu mu kukiggalawo lwaki tokkiriza ti bwe ntunulira Mayinja jajjayise gye yava okujja n'okwegatta ku balutaaya bajje bamulabe bamulonde gye yali n'omulala alonde munne ne Semakula aveeyo Mayinja ye muntu agamba nti ekintu kino ngenda kikola era n'akikola Mayinja bwe yakera enkya naga ngenda kuzimba woteeri nekigguka ntirindako simanyi oba obudde tewabumazeeyo ojja bijjamu ansi ojja gijja mu byenjogera Mayinja bwe yagamba ndi ayagala kukola woteeri yakera enkya bonna n'akola woteeri n'ebeerawo okitegedde bwe yakera enkya n'agamba nti agenda kukwata ennyimba aziyimbe ezoogera ku ggwanga ezoogera ku munnansi yakikola bwe yakera enkya n'agamba kati ekyo wuliriza olina ekizibu simanyi lwaki muba n'ekizibu oba kutegeera kwe kuba kubalemye anti wuliriza Mayinja n'amanya kyeggambye nti yogera manyi wuliriza mube nga abandaba mbalaba nnyo mu komenti mwe bajja ne boogenda nti kino oyogedde kifu kino oyogedde kirungi banziramu kino oyogedde kifu kino oyogedde kirungi nti yajja mu byenjogera n'amanya kiggwerawa ti Mayinja bwe yagamba nti azimba woteeri yagizimba era neggwa nebeerawo n'amanya nti kati ogwo omulembe gwa woteeri guweddewo sikyasobola giddukanya n'engitunda n'azimba apartment era azirina okitegedde bwe yakeera enkya ng'oli owo mbwengula bwagambye n'ayimba ennyimba ezikuba gavumenti ezijogera obulungi ezoogera ku bannansi n'aziyimba n'amala oziyimba n'amanya nti kati eyo topiki ngimaze abantu mbabuulidde ekimala Museveni mubuulidde ategedde okitegedde bwe yamaliriza n'ajja n'atandika ekibiina kya Golden Band kubanga yali omu ku baakiteekamu amaanyi kakati Golden Band ejja kubeerawo era ejja kutambula olw'ensonga bbiri ti ensonga esooka Mayinja tayimba nnyimba za Semakula Mayinja okuva twatandika okuddamu okukola Museveni n'alangirira Mayinja abadde akola ng'omusajja gwe bayita Mutegerera yamutambuza Mutegerera eyali publicity wa Rutalo yabadde amutambuza
nga Mayinja yateekako lekyo Namiro naye nga Mayinja kwe bazimbira naye nga Mayinja yeesonyiwa ebitundu ebimu ebirimu abantu abayinza okuba nga tebamuwagira abakyawa abadde akola gy'akola era ng'akola abantu 800 ku 1,500 kitegeeza ndi Mayinja abadde akola naye nga takyali ku nkola eri eyedda eyoga nti buli omu amuyaayaanira kakati bw'anaakeera enkya ne bamanya nti bandi eno yaba NRM ngono bwayogedde wajja kubaayo abagigamba nti ba NRM otegedde wuliriza wajja kubaawo abagamba omanye ebigambo byenjogera bibasiiwa bibatakula kakati oli bw'anaaga nti bandi ya NRM bajja kgenda mu bandi yaki ya NRM bw'anaagamba nti nze njagala music wa Uganda siri ku ebyo njagala muntu kuyimba nze njagala kugendako masanyu bajja kgenda bakole ki babiri ne bajja kubeera ne audience entono audience bazimba nzimbe fe twalina ne Semakula nga y'omu gwe basinga obutaagala bwe yajja nga akuba ennyimba yazizimba era n'abeerawo Kenzo yajja wano n'aleeta oluyimba emabega kaabwe era abantu bano abanguwa okwogera baali bamukyaye Ismail yazeemu Bobi Wine Ismail yakoze eki Kenzo yaleeta oluyimba Kenzo yabadde galuga Kenzo yajjuza Bobby Bugundi and Chameleon y'omu ku bayimba muzikyalenga ne Lutaaya nno yayimbayo mwattu bwana sente nze nazino nanga okitegedde Lutaaya yayimba mukyalenga tubonga naawe webale kumpabulamu n'ayimba era sente nze nazino nanga ne Namatovu n'ayimba naye baasigala olwobanga balina ennyimba wano music bw'oba ne music okola bw'oba tomulina naye nga Mayinja bajja kukola sikamati atadde ekiwandiiko nga byakafuluma bweti abantu batandika okwandikula ekiwandiiko ekyo so nze so amugamba kutuula nti bandi bagigale ejja kubeerawo era bajja kutambula bazimbe emijiji emito omanyi tuli wano nga tunyumya mbunyumya naye nze ngenda kugaa ekintu kimu manye endongoza mukulu Mayinja eziwera 5 nga tawezezza bantu 6 tusokere ku Finland ekawuku ebaddewo ku Easter yafunye abantu batebasa 15 mutwalo ziba miliyoni mu kitundu nenzija nenkutwalako omwana asembye okuteeka Mayinja amutegese embalala bamuyita Niga abasinga ndoza mumanyi Niga yafuna abantu 4 si aje polo ekifo ekiri ako ku mutwalo omanyi nze nakyengamye muganda wange ono lwakubaganya okuntegeera nti sigambye Mayinja alekera okukola ki naye mugende nti ekibiina omanyi waliwo ekintu kyabaita expense y'ekibiina ompulira muganda wange okusitula obusituza ebyuma ositula abaana batwale mu ndongo otuuke yafuna abantu nga ye bwagambye 8 baba terukumala oba nze mugende ekintu kimu Mayinja mwagala nnyo ne music we mwagala owulira asooka akuba ennyimba kuba tuwadde ebyokulaba byabanatuga nti yazimba hoteri wetwogera kati hoteri tekola ki n'atugamba nti yayimba obuyimba abantu obunyiga ebintu by'abantu wansi mu ddakiika emu obuyimba obwo n'abusangulawo n'abubikka ebizibu ne biggwawo ebiruma wamaliriza nedda kamalirize olira nakuwadde ekitiibwa nabadde soogera bifu sooka oleke njogere leka njogere bwetubeera mu media abayimbi buli omu omanya business tigundi alina business weti owulira kati gwe bujjaleeta byamukwano gwe ebyo nti simanya alina apartment ogimanyi kati ono ng'ang'aana omuddamu muleke mbabuulire Mayinja olwaleero Golden evuddemu abayimbi bangi kalo Nantongo yasooka okuvaamu Nantongo yasooka okuvaamu era n'agamba ngivuddemu ye yagamba ngivuddemu Kinene ne Dolini ne bagenda e London Sekamatte n'agenda mu America Stasia Mayanja afokasinze ku kazannyoke era ye yavaamu kyenkana opangisa ye ne Lawrence ye manager we Sa Lawrence kakati omulala ani abu David Nyama Nantume era naye akola bibye yavaamu ate ye Nantume ebisere bisinga obungi Mesach gyagenda gyakola ki jaddukira yagamba gwagoberera okiwulira naye mugambye ali kazannyoke kati olwaleero Golden abantu abasigaddemu ab'omuzinzi betulabamu tulabamu Seruga tulabamu
Seruga kyayimba anti bebo ate waliwo abalala Seruga Kathalini ne Mayinja okiwulira Seruga oyo wachi we naremu wachi wa NRM ba wachi naye ekikulu betukola ki betulabamu abantu abo betulabamu Mesach yabadde asigaddemu azitowa era yagamba obulambo bukosefu tayagala kumisinga butayimba naye watajje kuyimba abantu bajja kuba bazze kulaba Mesach God niyo nange ekoze eki kati kamalo kubuulira mwami mawa kino kiwulirize omusajja yagendanga ku kivulo na kivubo nakubirwa endulu ekisaawe kyonna Mayinja bwaba kati nga bamukubira endulu nga ategese kivulo ekawuku bajja bibiri n'ogamba w'amaanyi ati ngenda kubulya ente tekoganga mbuzi bibiri ate ente ne bwekogga esigazaawo kokaki kanyama Mayinja yali nte naye kakati yakogga yali akubirwa endulu kisaawe kati akubirwa abantu bibiri otegeera kakati kitegeeza ate nagamba nti neena wali abantu ababafula kye bali takyakolerayo wabula ayina gy'akolera eyo wali abamuwagira bandi yafuuka NRM kyagyonoona kyagitta ebyobufuzi byayonoona bandi Devi mawa alina kyagambye nti omusajja ono tumuwemu ka respect yatandika bandi eno bebamu kuba atandika ekintu n'azimba zi hoteri n'akuba ennyimba zonna ezakola ki ezatandika politics ezatandika revolution so tumuweemu respect naye kirala nti ebintu bino byakomawa byeyakola byeyajja azimba lwaki yabyonoona problemu eriruddawa anti sawa yalo mwami Mayinja okuzimba hoteri n'agitunda toyinza kimuvunana kubanga kugizimba teyagamba egusi musango wabula nzikanya n'omuteesa omu agambye nti Mayinja bandi bagiveeko wabula sale nga ayimbanga solo nga yomu kubanga munnaye Mayinja oyo Eagles we yabeerera ey'amaanyi erinnya Eagles lyasumbwanga nnyo abantu nga baga tugenda ba Mayinja tugenda kulaba Mayinja ng'abantu bonna baga tugenda kulaba ani ba Mayinja kaakati nze nnyina birivu nti Mayinja oyo singa atema endongo n'alemera ku bantu basobola okusigala nga bakyamugula era n'asigala nga yimba kubanga nze mutuwa eri gye nalimu waliwo twakola yali yakavaawo wiiki ng'emu yafunawo abantu baali 8 bakuposta aliko ye lekyonna mmiro n'abuginunugunya era yajja ku siteegi endulu neeraya n'abasimbya ne layini kuba naliwo omodiyensi nga ntudde kuba nali ngenze ku buuke mutwalo bayitawo egayaza ze miliyoni 8 naye baali bamugula sho zaalinganga ndowooza oba nga nnya ng'aba afuna 5 7 bwatyo ngata anti baba tine essaawa ya leero wantu wali muyimbi atabafuna tetugenda nayo nnyo eyo naye essaawa ya leero Mayinja kiyeetaaga kutannyimba kubanga Mayinja yayimba ebyobufuzi yatente n'agoba enkoko wamala okutente n'ayimba oluyimba nti muzeeyi akalulu ne luba lw'amaanyi munnange era abaana bayimba ennyimba awo eza nuupu naye ng'era olw'Amayinja olwalubumbujja mu bbanga luti asobolera ddala kati ye Mama Junior ekimusobola ekiri ekintu eki kuba ndowooza katuli wakati wa kusaasira ne Mayinja kuba kati basigadde mu gode kusaasira ono ekimusumbuwa njogera ye yokka abantu bangi wano abayimbye oba abavudde wa Bob Wine ne badda mu kibiina ekya movement nawe ne bavaayo abantu ne babaleka ogeza nga Hasani Ndugga essaawa ya leero Ndugga naye yali agenze era yavaayo awo ne yeetonda simanyi Baganda Boys mu ntwala ebikoze bitya n'akuba olimo olulaga abannayuganda nti kati ndokose Mayinja asobolera ddala Mayinja essaawa ya leero bakyamugula Mayinja ayinza okuba tali wiringi kuva mu bintu bya NRM anti tabivaamu tewali amugende nti vaamu ate bebekulu yavaayo yasigale ng'ayimba yayimbe buyimbi era ne mubanamuyita agende Faruku njagala tumalirize ensonga eno bagalewo bandi ya NRM Mayinja abakkiriza mu revolution oba change tumuwe ekitiibwa kubanga alina kye yatandikawo nga boolaba Dr. Besigye era President His Excellency Kyagulanyi bw'agamba nti Besigye yatuwa platform n'atulaga ekkubo era ne Mayinja ffe abalikkiriza mu change tumuwe ekitiibwa tugamba alina kye yatandikawo abala ne bajja ne bongerezaako ekyo njagala kiddamu so Mayinja akyasobola okufuna obuwagizi mu bannayuganda obw'amaanyi wabula
Faruku bw'otuuka ewantu olina okunoonyaako ki ky'oyagala mu maaso w'olaga. Either choosing politics oba okkiriza n'oba omuyimbi, munnabyabufuzi oba omuyimbi. Lutaya bwe yakeera ku makya n'agamba nfuuse munnabyabufuzi ne the New Eagles n'agita. N'alaga ebigendererwa bye kalaze entuufu ze yali anoonya. Abaana n'abata n'ekibiina tekikyakola. Si bwe kiri? Kikola wa? Tekikola. Aruna bwe yakeera ku makya n'agamba njagala kudda mu bizinesi ya mmere. N'ekibiina kye n'akita. Era bakazi b'ekkapo baaliyo ne balaba nga tewakyali mulamwa ne bagenda ne lutalo. So kati Mayinja bwe budde okuvaayo alage bannansi ne bannayuganda ye fokasi ye eriwa. Ayagala kuba muyimbi, ayagala kuba munnabyabufuzi. So bokkiriza okuba munnabyabufuzi era ojja kugenda ne layini eyo abantu gye bakuwagirira. Aha, nga bw'olaba Bebe Kulu n'abalala. Okitegedde muganda wange? Kakati fama gye tumwinaako buzibu. Naye olina okulaga omugongo gwo w'okola ki? Kuba njagala okugamba mu Uganda muno mulimu abantu amanyiddwa nti weenaalemu naye nga bantu tebamwinaako buzibu. So olina okuvaayo n'oyogera kyere. Waliwo aba DP nga tebabalinaako buzibu. Wali oweddeko Ragadi amukwatira ekigundi ekikokolo. Okitegedde? Otegedde? Bakasolo bali wano balina abantu bakolagana nabo. So Sako Ragadi ali mu retirement tutuminaako buzibu. Akuze. Ne kati Faruku ensonga yonna weeri awo. Abantu tebaagala ng'olina kala bbiri. Otegedde? Ng'olinga gwe kamiliyoni. Ekigambo kamiliyoni kitegeeza ng'oli wa kala bbiri. So bannayuganda ekibaagala beera straight forward bagambe nze nyimiridde wano. Era nsobola okuwa example. Kenzo bwe yafuuka n'ayogera bye yayogera. Omuyimbi yenna bamulabira ku music gw'atadde. Otegedde? Era kusasira bye yeekabya obuziga bwa ggoonya buno. Toyina music. Otegedde? Toyina nnyimba z'ofulumiza kumadde okufulumya oluyimba. Kenzo bwe yafulumya music abantu tebakkakkana ne bamuvaako. Tebaziraba shozi tazikuba. Era njagala kugamba Kenzo y'omu ku basinga okujjuza. Mbanja kugamba ngono Faruku nti kulimu okuvaawo evidde mu biseera bya COVID. Film production yavaawo. Mu COVID twagenda ogenda mu COVID yali ekola. N'ekibiina kya Honorable Lutaya abaana bagenda bugenzi naye kati ssaawa ya leero New Eagles weeri. Mpozi n'akasembayo. Nze nakirowoozezza okulikulira kwa Mesach mu kibiina. Nti abasajja bano Mayinja ne kusaasira bazanya nnyo ebyobufuzi. NRM eba compensating ng'ate Mesach ajja kuswala olwaki Bw'abadde balina oyimba ku birthday. anti bayinza okutandika okuzanyira mu kibiina NRM eba compensating. Okiwulira? Kakati NRM eba compensating ng'ate Mesach yebijja mulabisa kuba yayagala linnya lye kuba waggulu nga bwe liri. Mesach nyiza okugamba nti muyimbi wa abantu abesaidi zonna naye nga muyimbi mulungi. Muyimbi mulungi ayinza okuba kwe yekute kwa bamwana ekitibwa naye nga muyimbi mulungi. Mesach munnabyabufuzi naye si munnabyabufuzi bino ebyakatijjo ebyokuba enduulu. Mesach ye muntu ajja okugamba nti ŋŋende nnonda gundi. Era Mesach teri kuba si musiru muntu alina okubaako oludda lwakola ki gwako naye oludda olwagwako ye yalumanyi naffe abamu ffe tukola ki ffe tulumanyi abaludde naye. Ti Mesach musajja akkiririza nnyo mu bantu mu kubanga ali ku ludda olutanyigiriza ki bantu ayagala nnyo emirembe. Naye nze kyempa Mesach nga tumaliza ekya bbandi eyo ti Mesach bw'ayagala ndi yakoowa ebivulu kubanga naye yakiŋŋambako tageza n'akola ki bandi kubanga singa akeera enkya n'akola bandi nga wayise emyaka Afigo it is okay. Afigo it is okay. Uliriza Afigo it is okay. Naye tali tasobola kugenda mu Afigo. Afigo eyo endagaano zaayo naki tobiyita byangu. Pozi ng'agendayo nga muyimbi nga bw'olaba ba Eddie Awe. Kakati Temakula bw'agezaako n'akola bandi. Omanyi waliwo embeera egy'okola. Abantu bakujjamu kiri kyoyogedde obwesige buno badde bakulabamu tiwagamba okwoyo okuyimba shows ez'okumukumu eya bandi kati ate bw'okeera enkya n'okola bandi. Mesach mbu yaguze n'ebyuma. N'ebyuma biri yabiremedde. Ebyuma bya gundi yabiremedde ebya Golden Band. Uliriza bannange kyenabaga nti ekintu kino kiwanvu. Ebyuma bwe baali bababanja ku kalenda office ebyuma bwe badde bibeera
baba banji omwaka mulamba ba Mesach ebyuma bya golden band nga biriwa kalenda mu biseera bya covid Mesach n'akwata millioni ze 10 na meka na 2 n'abijjayo n'abikeyalinga n'agenda n'abiteekawa ewuwe okitegedde kakati mu kubiteeka ewuwe n'abeera nabyo n'ate n'awulidde nga bagamba yagambye bakole ki babinone nekimanyi obamu kubinona bamalamu wasente balanyala Mesach abeere kiriya ati agambye ebyuma n'okubibalekera twabibalekedde ate mu bantu betunyumya tonyumya nga Keti era mpuliddeyo abadde awanda wano Keti wuliriza Keti yasuulawo yagamba ekintu yakivaamu dda gwogambye nti yakivaamu dda ng'avudde Makka bw'agamba kati ate lwaki agamba kati nti ebyuma yabibalekedde ng'olwedde ye yavaamu tolaba nti aba abuzaabuza ogambye wavaamu nga wakava Makka ate kati ogamba wabitulekedde nawe wavuddemu jjo kakati embeera eyo ebintu byeggulu eyo daganyo nayogere ku kyeggulu ngenda kugamba ekintu kimu saagala mukulu Keti agambe mbu ebyuma tubibawadde kulu Semakula yasasula ebyuma bulungi nnyo ebyali babanja n'abitwala millioni 10 na meka n'amala n'abikola service nebigula millioni 2 mu meka kuba abana badde babikola wali ku service nga basirise badde babikolera wali eri ku papas kati yatwala kumanchana ga ebyuma byaffe bitwagula sente okufa nze kankole ki kambikozese kati mukulu Keti ate talina bugundi buga nti n'ebyuma mbikoze eki kitegeeza balina kuyita Mesach nga muntu naye omuga nti mukulu Mesach ebyuma obikoze ne service wammeka owulira kuba simanyi nti Mesach kwagala kwa sente siwenda yinza okera amachana abagamba mbu banna ebyuma mujja mu binone mutwale musajja mukulu alimba Haji Keti n'enkwezi muli sebo Haji Keti anze sebo fe batusubiza do tusiba era bukasona atandika ebisima bajja tusiba Haji Keti n'enkwezi kuli nga gwe omukuba director b'ekibiina kino tetulaba nko statement yevuddeyo n'okola press conference n'oyogera nga Semakula bwe yayogedde lwaki olinda mwami Semakula okuvaayo n'alangirira mu butongole nti kibiina nawe nojja n'otandika okuba obwama n'ogamba nange sebo gwe mulaba ano sokolindeko nange gwe mulaba ano nali nerekulira dda mwami Keti enkwezo tuzimanyi okuva eggulu yonna gy'otabadde n'ensi ekumanyi kiri bwe kiti Faruku ensonga ya Keti Haji Musa Kavuma takyayina budde buyita b'amawulire adde mu kwogera mu oyo Katemba kuba ekisooka ali bize nnyo bimulemerera anti nkulaga kino nze njogera Keti yata nakwita kuba amawulire be bamukubidde essimu okitegedde bulungi talina takeeranko abaana b'amawulire gyo babaddawo nga basokubira muzeyi Semakula n'agaana okukwata essimu bonna basiibyewaawo nga buli muntu ajjaako baganya aganya okukwata ne bakubira Haji n'agaana okukwata essimu kati okulaga Haji okumanya endongo yagivaamu ye yagyesonyiira ddala ne waba agitegesa ayinza kuyita muntu mulala ku kivulu ndowooza tugenda ku kivu kya muzeeyi Jime ekyali kalenda Jime yakubira Keti n'amugamba Haji endongo yange bagigadde Haji n'amugamba ngenda kuyamba nesobola kujja ku kivulu kyo nga alina mu kisiibo byengenda okukola byonna nga nabikola nga ndiriddawa yagita eggulu baali bakimazaaki eggulu essaawa ya leero abantu bangi abagenda eggulu nga bavuzi ba boda Keti ogenda eggulu nga bagambye nti basereza abapromota kyali kimukakatako engongo gye yavaamu ez'abapromota omuntu eyagaggawala ennyo n'avunda nga bw'omwogerako ate n'agenda eggulu n'asula ne mu woteeri n'asiibayo ng'asaba sente golden band ziba ntono kankulage ne kino era Keti ku lukiiko sente ezaava eggulu ziyagenderako obukadde biliyoni 6 mu miliyoni mmeka 5.6 zetuliko ayinza okuba nga afune miliyoni nga mmeka nga 5 omulimu gwe baali basibirako sente yagulimu kankubuuzeyo ekibuuzo bwabe Faruku
tugenda kuva ku nabugabo mwami mawe gulu sero lero nazaaki omaze banga kika anti yetavanga mu ndongo keti akiri yalinze kankola ko musajja olinti muganda uliza ekyo kituyambye nti twayogera ku keti nti bebamu ku batwala ssente emiliyoni 5 n'awakana kati oli omusajja atuyambye atulaze kidala keti sende emiliyoni 5 bakola ki njagala muntu alembera soma keti nga kati yagambye bwati Haji Musa Kavuma yagambye nti yasooka okuva mu Golden Band nze bwe nava emekka n'ensalawo nzekka olw'okukuuma ekitiibwa kyange mpumule endongo era malidde ddala ebbanga nga sibiriimu keti bwe yagambye ezeggulu yazijjayo nga kakati keti ye wankwe tetuganye uyo wankwe tetuganye anti enkwe za keti ze zayuzamu igozi nkugambye enkwe za keti ze zayuzamu igozi naye nabalanga nga bamaze okuyulikamu nti ne Golden tegenda kuwangaala era kituufu yayiikayiika naye keti ekyo tekimujjako kubanga yagaggawala keti mugaggafuge Sakozi ekibiina ekyakolebwa association eyakolebwa gye bayita egataba promoters bonna mu ggwanga nakati ekyaliwo existinga keti y'omu ku ba directors baayo wamma bw'oba endongo wagivaamu kino ekibiina okolamu ki keti bw'oba endongo wagivaamu kino ekibiina kigataba promoters abategesi b'ebivvulu era kisuubi abali mu ndongo era kisuubira ne sente bilioni 7 wamma mwami keti bw'oba endongo wagivaamu nga bw'ogambye mu mawulire ekibiina kino kikolamu ki enkwezo zikutambulidde poko paka lero neewunyiza abasajja basuda yayimba olimba n'agamba nti ffe kisibe okubwavu omuwumbi w'amasefuliya walandi ko gawumba agavaako n'agenda China kuleetanga mapya kuno mulimu n'aguvaako kati mwami kundi ono w'omubwengula yeerabidde nti keti alina ekibiina ekirigistered nga kitegesi kyabivu mumpulirize anti mumpulirize kituufu kyayogera David kati ekibiina kye ekya keti ekitegeka ebivvulu weekiri kitegedde bulungi wabula wenjagala mwami wanjagala nsomere wano mwami nambeemu nga mwami keti agamba nti nze keti promotion agiwummuza sikyateeka bivvulu kuba no kyekituufu kubanga essaawa ya leero n'omwaka ogujja keti ayina lonki ya shiba wabula agambye nava mu Eagles ne mu Golden kubanga essaawa ya agambye nze yasooka okuva mu Golden Band naye mu maaso n'agamba nti onkume ekitiibwa kyange era malidde ddala ebbanga nga sibiriimu keti bwe yagambye nti yatuuza abamu ku badirekita banne okwali Semakula okwali Mayinja n'abategeeza nti ye ndongo aginnyuse nti era lekamaleyo eya Golden aginnyuse era mu lukiiko luno lwennyini ne Semakula we yakyasanguliza nti naye ebya bandi abinnyuse webale nnyo eya Golden aginnyuse bandi musajja baliko kibano omanyi olina kyewatugambye wali noga nti omusajja agamba emyaka bwe yava emeka ekibiina nakivaako era nakinaaba mu ngalo gye buvuddeko bwe tuva mu bintu by'eggulu tebinaweza mwaka bibadde bya covid nga tetunagenda mu covid y'omu kubadde balaninga fayiro ya Golden Band era fayiro yafuna miliyoni 10+ ompulira kyankugamba kati tanaba kunyuka ndongo era bwe baddamu ne bakolayo fayiro ojja kusanga fayiro ya Golden Band nga ye omanyi bw'obanga oleeta omulamwa asi tulekanga emirala naye ne tuwa abantu ekifaananyi ekituufu kakati keti nze ndaba akubagana bw'okeera enkya kubanga keti musajja musiraamu asiiba amanyi bulungi eddiini kyekola kyegamba waliwo ebintu nga bw'ogamba nti onyusa endongo oba sigenda mu bbaala ate osagandi ate ecupa y'omwenge ngikwata tugana ate n'ogugula
tugaana negamba keti mukyaja musiramu amanyi buli kimu asaala ekugaana nekola ki nogugula ekugaana n'okuwola sente n'oteekamu amaki amagoba tukiyita liba n'ebyo byonna keti akola ki abikola kati keti bw'agandi yava mu ndongo ali n'ogamba nti ate alina kampuni etegeka endongo nze ndaba keti aba akola ki abuzaabuza be bantu okulaba ow'enkwe oba okulaba nga ayogera ebintu ebikubagana. Kakubuze omwana mujamwana waziremu singa sawa ya leero mba mukaniswa pikipiki nene kwesanga sikyakanika nga nsuubula busuuzi pikipiki nenzireeta wano mba nkyali mulimu gwa pikipiki njala mwami wakinziremu oba okyali mulimu gwa pikipiki naye tugambye omulimu gw'endongo eddiini y'ekisiraamu nga woga ndi haji eyina kyetugamba nti no bw'okivaamu oli kubya ddiini yes nekyo kamudde yabadde afundikira agambye bw'ati nti buli muyimbi awezezza akubiriza buli muyimbi awezezza emyaka 15 mu kisaawe ky'okuyimba endongo eno yo kakaalukana agirekera abaana abato abakyezimba. Tugende ku bivvulu ebivvulu bannaye byayise kusasira namulabe agamba ayagala kusiba DPC tutandikire ndowooza Wesigire yamuzeemu yamugambye tali waggulu w'amateeka ate ekivulu kye yewe yali akitegeka yalowooza ku kimu nti ye muwabuzi wa president agambwako saate poliisi eyina amateeka kwekolera n'ab'ebivulu bwe baba bakoze eki kusaasira ekivulu kye kyayiika era ne yeewerera DPC n'aganze kyenjagala omanye kusaasira yateeka n'ekirowoozo mu bantu kye nali siina yagamba nti ekivulu kyange we nakitegese aba movement abadde bagenda kiyingira ebyabanupu nga mwabikkiriza kati kitegeeza movement tukyakale okitegeera kyolina okumanya ndi muwabuzi wa president bukatambike era gwe DPC ogenda kundaba nengamba kusaasira yajja w'amaanyi agagamba DPC kubanga ba DPC bagamba bali batulyamwereba baani kakati ate kusaasira okugamba ebintu bino byakola bimutwala wakati bimusuula anti ajja tuuka nga neeri gy'abadde ayina se nga nayo takyagiyina nga teneno mu bantu taliyo. David nawulidde n'ekivulu ekyabadde ekya David Lutalo ne Shibao kalenda era kyajjamu enzikiza mbu kyali kiyiise biki ebyaliwo kalenda tekyali tekiise kyayiikira ddala ekivulu kyakusaasira tebakigala mbu talina bisaanyizo yali talina bantu yali talina bantu nga zize kukola ki bamenya ku butebe oyina olwali yalina mmeka ogamba 2 jako genda ng'ojjako 0000 tolereko ddala oyo tumuveeko omanyi kyosiga kyokungula mama Julia kyasiga kyali mu kukungula fo kyonada abeera nga yeetondera abantu ate yeyongera kubanyiiza bannayuganda wano essaawa ya leero owa movement owa FDC owa nuupu tunyigibwa kyenkanyi kati ffe tuli mu katu kyokka mama Junior waabeereyo ku TV n'agamba abantu mbunze ngenda simanyi kuwagira simanyi DPC ngenda kumusiba kakati omuntu yali baddamu tyemu agamba akyalina obuyinza eri waggulu kati ekivulu kya Jime omusajja yajja yaliwo munda awo nga Shiba ne Lutalo wano ekyokukalenda omusajja yajja munda awo saa zaalinganga 12 n'agamba endongo abantu abali wabweru nsooke mulindeko nga abantu batandise okujja basimbe layini nga weebali tebaliiwo abantu bangi wabweru baliwo bangi munda yalinamu abantu ndowooza 10 yali akoze yalinga mu 2 awo yali takoze yali takoze mutwalo ane ekisooka kya byonna nze era limejjimagana kwetuga ekiro ekyo kubanga endongo eyo twatugera kujukala COVID we yajjira Jime yali ava kusasula ku bukedde $1,700,000 yansanga okukomulire tumukola president Museveni ali mu kwogera n'agamba ebivulu abiggadde Jime nga ali mutomeddawo ng'asaana okusika ng'ava kusasula $1,700,000 ez'obulango yasanga omukulembeze ali mu kwogera nti ebivulu tukoze eki kati kitegeeza eri Rosi gye yakola ne wono yagizzeemu buto omusajja najja mu mulyango n'agamba abantu bonna baddeyo ng'abweru waliwo ndowooza matunga 8
anti abantu Faruku bali bava eri wansi mu Junction ne wano waggulu era mu government ya President Museveni ndoze ebintu bitasoboka bibiri mukazi kufuuka musajja na musajja kufuuka mukazi n'ebisikade byonna bisoboka lwakuba nti kale ranka z'abasirikale abo sizitegeera bulungi naye nalaba wa military ng'ajja ng'ayina amayinja n'akubya DPC salute owa military nga yakubya DPC salute era DPC n'amugamba ebigambo bino abo bonna bali amu bakube baveewo nga wode bajiwa wa military ngwa polisi yajiwa nga nyimiridde bwenti ne bakuba abantu nsonga ki abantu bali bangi kyali kimenya mate ye yagamba DPC yagamba tewali mbwa atyo n'agamba ekyokubiri tewali kono kuma ke bayitamu n'agamba ekyokusatu enamba gye bamugamba eweddeyo ani yamugamba ekyo simanyi yakimugamba baba wa abantu bameka okuva omusajja we yabata tebaali tebatuwa namba naye mu kugenda eri mu kusaba bw'oyogera nti nsubira abantu we bati bw'oteekamu naye omukulu tetuwa namba pozi nga yaddamu n'ayogera nga neebase oda nezivuga abasajja ne bakuba amasimu buli muntu era n'akuba amasimu omusajja ekyasembayo omukulu Semakula nga azze ng'ali mu kwogera naye kuba Semakula yajja nakkakkanya ku bantu awo nga nalesa okwekyanga Semakula Mesach omusajja n'agamba buli muntu abadde aguze tikiti asimbe layini bamuddize ssente ze musajja kyoyo DPC bamuyita dulowa paka lasiti najja nannyonnyola omusajja kubanga webali bajjawo DPC ono yaliwo we baleeta ono poliisi kugamba wabalesa omukulu bamulaga abatuuze bakolagana nabo era DPC oyo n'awalule engule awadi ey'okukolagana obulungi ne poliisi mu kitundu lule najja n'agezaawo okwogerako naye kiyatuyambako lule kyali kimu kyokka n'akyusamu kiri kyadde agambye nti muntu amuddize ssente ze n'agamba kati adde alina tikiti ayingire era ayingizaako noza balinga nga 10 n'agamba that is enough omusajja yayimirira ku mulyango kuva ssaawa 12 endongo yaggwa ssaawa zaali 5 kitundu awo neggalawo nga Jimmy tafunye bantu loosa agikoze okay Faruku ndiwo kitegeeza Jimmy yali tagoberedde mateeka ga bintu tubulire bantu ebintu ebituufu bapromota bakole ebintu ebituufu kakati sakozi kituufu etteeka weeriri erigamba abantu bwe baba bakuŋŋaanya emitendera gye bayitamu era mweri mu constitution naye eno embeera katekyali yavudde ku k'obuntu nejja mu mbeera ndooza President Museveni ne gavumenti ye baalisaanye bakitegeere nti kituufu abantu tebayina mirimu eno endongo n'ebintu byonna ebikuŋŋaanya abantu bingi balina abantu bangi ababiryako nga kubayimiridde ekivulunga ekyo kiyinza okuba kigenda kuliibwako abantu abawera 2,000 ate be bavubuka be tuli mu kwogerako abatalina ki mirimu kubanga be bali mu ndongo eno so kakati ekirala ekinnuma Faruku bano bannaffe babadde bateekawo emitendera gy'endongo abantu mwe balina okuyita bagisussizza obungi omuntu wayita mu bantu nga bayitirivu okutuuka okufuna ku bbaluwa ekonfaminga timunenja kutegeka ki covid yatuyitamu abasajja b'ebivulu tebalina ssente bali badde bateekawo ofiisi emu nga boogamba nti omuntu agenda okusasula omuntu agenda okuteeka endongo genda wali ofiisi yiiyo sasula essente bwezise ezigenda okukola ku security n'ebirala aliwo alina obuvunaanyizibwa akuwa emitendera gyonna mu ofiisi egi nga bola Faruku boogamba nti ngenda kufuna pasipoti ngenda mu UR mugundi mu zino banka nsasule pasipoti bampite ku lunaku oludda ku internal affairs banzijeko ebirala nfune pasipoti yange naye emitendera mingi so bino ebintu bikaluubiriza abantu abali mu industry eno Faruku si bayivu ekimala ebintu ebyo byonna bitawaanya ki abantu so kamalirize so njagala kumaliriza nga ngamba abantu abali mu security ne mu 7 abantu beyawa industry eno bannange temugifuula bya bufuzi abantu mubaleke bakole mubatendewo emitendera emituufu basobola okugenda si office kubanga buli office Faruku gyogendamu kasente abamu n'okulemesa akati omulamwa gw'okuggala ebivulu nze gwe ngenda okubaako kuba sigenda kubeera nti oba bagadde kyakusaasira teyabadde n'abantu
oba ono tiyakoze bwati ne poliisi ekikolwa kyekola kituufu okugala ebivulu by'abantu mu budde. Amateeka gagobererwa. Lwaki kugamba nti amateeka gagobererwa? DPC akeera ku makya n'akulaba ng'oyisa drive okuva ku makya n'oyisa drive olunaku olwokubiri olwokusatu paka shorwe nekola ki n'obulango nga babuwulira ti ekivulu gikola ki gyekiri. Najja ku ssaawa yennyini nnyini ey'ekivulu ate bw'ajja ku ssaawa y'ekivulu n'ayimiriza ekivulu nga tasoose kuyita nnyini ki kivulu ti owange sooka ojje gwe wategese wano nti ye wamanye mateeka genda ku mpingu ekivulu nkigaddewo. Oba okwogera naye n'amugamba tewakoze kino na kino na kino. Kubanga abategesi b'ebivulu baalaga empapula mukono gw'okyola nga kweguli bulungi. N'ogenda ku poliisi n'osaba olukusa abapoliisi abakuumaawo baaliwo baabajjawa. Kitegeeza baabajja ku poliisi yeekatwe. Oba ekibuye kitegeeza wo wabajja. Nojja n'osanga abantu abali ku layini n'otandika nabba ku bambooko. Nga walinze ne bakola drive ekuyitako olaba oluusi otudde na waalule olya mmere gye bakuwadde obuwi. Owulira gwe DPC otudde luusi na waalule emmere gye bakuwadde obuwi owulira ekivulu bakiranga. Gwe kyova ojja ku ssaawa esembayo n'okigala. Ekintu poliisi kyekola kikyamu. Faruku obuyinza buyitiridde. Abantu bannayuganda tebamanyiwa wava buyinza bw'abantu. Omusajja eyagala ekivulu si ye yakigala. Eyakigala we yali ali nga bodaboda tetwalirawo na singi ki 10 okuva kalenda okugenda kweyagala ekivulu we yali. Naye ng'abaategeka ekivulu nabo tebamumanyi kubanga mu bantu be balina okulaba nga bamulaba tebamulabawo. Bagamba gende woochola bove woocholo jjo wa DPC yennyini akomaani ng'akweki. Kumbe waliyo akwira security mu kitundu gwe bayita DPC. I mean RDC. RDC abamanyi ebintu ebitambula obulungi bakimanyi bulungi nti RDC yasobola n'okugamba nti ekizimbe ekyo mukiteekeko abasirikale ng'alagira ki poliisi. RDC teyalabibwa era omusajja oyo yali ku oda za RDC owaawa n'eki emakindi. Naye baleme kulaba nga omuntu omaze okulanga ekivulu drive ziyita kati ekivulu kyekanaaba oli agambye nti twogera abantu nga twogera ebituufu. Kivulu tebakigala lwakuba temuli bantu kuba n'ekyalimu abantu bakigala. Awo oba okubaganye ekyalimu abantu nabo bakigala. Omwana bamusaba emitwalo 8 eyali ategese ekivulu manager wa Golden Band gwe bayita Joseph n'akwata emitwalo 2 n'agawa DPC. N'amugamba naye kaninde nga nfune ndakubanga mu kivulu mwalimu essaawa zaali 3 nga mulimu abantu 300 kukyakusaasira. Ssaawa 3 nga mulimu abantu 300 naye nga abantu bali ku layini ate era bwe budde abantu bakola ki mwe bajjira. N'agamba emitwalo 8 kono nina emitwalo ameka 8 kyaki wuliriza ojja kibuuza DPC ojja munoonyerezaako emitwalo 8 emitwalo 8 n'amugamba nina emitwalo ameka n'amugamba emitwalo 2 nga yina kanga kuwe nekusaasira akusindikire ki esente endala. Omusajja n'akwata 2 bwe yakwata 2 yatwala eddakiika nga 3 nga balance tatuuka naggala ki ekivulu n'akuba abantu era abantu ne bafuluma abali munda 2 n'agenda nago n'abantu n'abago abali munda bagenda owulira ng'ekiri ebweru embooka ekola ki enyooka ne baggala nabo ne bafuluma ne basaba n'essente zaabwe abalala ne badduka misinde kuba ne tiyagasi ndowooza aliwo. So tekyali nti sasa teyalina bantu naye DPC oba poliisi ya Uganda efuna omulimu gwegukola oba ekivulu ky'amawa ogenda kiggala lwaki okiggala ku ssaawa esembayo nga n'abantu bayingira. Kankani waliwo ekigambibwa mbu bwe muve naggulu poliisi ze ku bitundu wano temuzitawaana zikontakitinga gwe n'okola ebintu byo ng'owa mu kitundu poliisi tekimanyi. Tekisoboka naye ogenda kunzikiriza nsooke neebaza abantu abajja ekavumba ku show David Lutalo mwebale nnyo. Show yali nnungi nnyo era omukulu David Lutalo show yagikubira ddala era tetwafuna wadde poliisi tetwataaganya endongo twagikuba David Lutalo n'akuba nnyimba okuva bwe yasooka bwe yatandika kapaapaala mpaka kabisi kandagazo n'ennyumba nazikola ki ffe tebaatuganda ndowooza kuba ensonga ezo ate David yaga nti emitendera gyonna buli we baamugamba nga Lutalo yagamba nti ne baali bamugamba nti chairman
yeetaaga okulama agenda nakola ki owulira bakusindikawo era nno yonna gye nkugamba ssente tewaliwo ogenda ng'ogenda bugambi mu musajja nteeraako omukono so nze ndabira ddala nga mu ndongo muno tuli mu kunyigirizibwa okw'amaanyi gavumenti tefuddeeyo kino kyekikolaga nti gavumenti ya President Museveni tefudde ku muntu wa wansi wabula efa kumufiiriza kubanga Faruku nti omuntu bwaba toyinza kuŋŋamba nti bakusindise ebbaluwa gye nkugamba etambula nga bwe nkuwadde emitendera kitegeeza yamalira kibuye awo okitegeera bwemalira ekibuye abantu ne bakkiriza nti bagenda kukola ebintu byonna bye beekwasa kambi kutuma mmanga nti buli kivulu kye nalaba tekwaliko mbwa owulira saalabako kano kagundi kakebera ke bayitamu naye omusajja wa wano oda gye yajja nayo Faruku yali nkambwe nga tasoose kutunuulira muntu ono gwenfiiriza amanyirwa kuba nti abasajja ba poliisi abo tebalina mitima emitima gyajjaka baagi basokoolamu batambula biwowongole lwansonga nti tobaze muntu ssente zaatadde mu kintu kyogenda kuggalawo Faruku ssaawa zino kesisi ya bbeeyi ku muyimbi drive yokka bajagala emitwalo ameka buli lweyitamu kitegeeza bwegikuba ennaku 7 miliyoni 3 n'ekitundu ompulira baana buli bwe yeewuuba waggulu ya mitwalo 2 buli lunaku ennaku 3 z'emitwalo 6 baana etya okubye baana 20 ompulira kyenkugamba kati ebyo nno poliisi etaagala kubimanya kubanga ye talina kyafiira omutima gwe gwaguba yo yennyini poliisi wali manga ogenda okugjayo bakukkirize olina okuleka emitwalo ezitaka wansi emitwalo ameka bapromota up country nabo bayita mu bino ngabo mu central saawa zino buli bwoba otegeke no ne bwoba ogitegeka mbalala osookawo okyola okyagala kyengamba nti ebintu byonna bataddewo balinga abaagala okugobawo omulimu gw'omukubi w'endongo naye n'otomanya nti omulimu gw'omukubi w'endongo guliisa abantu endongo emu eriisa abantu abawera 10,000